SC Media UG. Subscribe. Yes, so nkwaniriza wano ku Talk with SC Media Uganda. So leo tugenza ku social media mliro era nga leo tugenda kwogera ku nsonga ya Junior Tamale Mirundi. Twogere ku nsonga ya Mary Nambwayo okubanga ebintu biwedde bulungi ne Suna Ben ate era twogere ku nsonga za Eddie Kenzo Musuuza ez'oluyimba lwe nkulowoozaako. So nkwaniriza ku Talk with SC Media Uganda. Oba mpya, please subscribe this channel, likinga, commentinga, sharing. Tuba tugenze mu social media mliro whereby we bring you the updates ebitambudde mu lunaku, ebigenda maaso, ebiddako n'ebirala maaso awo. Naye nga nkubuzako gwe nawe osinza okuba nga otwala, thank you so much okola kyamaanyi okukumira ku mukutu guno. So speed twagala kulwawo nnyo. Abantu bangi nnyo beeyiye mu ddwaliro Ensambya okulambula ku mulwadde waffe Junior Tamale Mirundi eyakubiddwa jjo ebyuma. Yabadde ku bodaboda. Yes, ebintu bibadde bingi nnyo, abamu nga boogera lwaki yabadde ku bodaboda, abadde abannyonnyola mbu olunaku olwaleero tugenze okukya nga tutegedde lwaki yabadde ku bodaboda. Abamu babadde bagamba nti yabadde alina ka meeting akali agent, naye ennaku zino abadde talina mmotoka simply because alina gye yali yatwala okwoza emmotoka ye. Yes, naye ekisumbuzo ne bakibuuza. So nga omanyi emmotoka ezo ezimu ez'ebbeeyi ebiseera ebisinga si bino byakukyusakyusa mangu ago, abiyinza okutwalamu obudde, olumu kiba expensive, olumu wekyaba simanyi, naye olumu bano abakozesa olumu ebiba bya wiring olunsi ababikwatako batabitegeera bulungi bayinza ate okwonoonera ddala. So zezimu ku nsonga lwaki abadde beebuuza nti ate lwaki yadde ku booda. Ate naye kirala bannayuganda tubeemuko ne ku nsa, just simply because olina emmotoka tekitegeeza nti booda ozisiibudde oba togenda zirinnya. Waliwo ensonga nnyingi nnyo lwaki osobola okulinnya booda. First of all, oyinza okuba olina ka urgent meeting, emmotoka nazo zifanga ng'ebintu ebirala byonna. So kolo oyinza okuba olina okutamba naye ng'emmotoka yo yafudde, togenda kwetuga, togenda kusazaamu lugendo. So ensonga nnyingi nnyo lwaki abantu wadde twewala tutya booda tulina ozikozesa. Abantu bangi bagamba booda mbi, booda zisa abantu, bavuga kimama, bavuga ki, naye ebiseera ebisinga oba oli awo Katonda omutonzi yaba asazeewo okitegeera. So booda oba oliawo tezisobola kwewalika. However, tuba tukubiriza nnyo aba booda bano okulowooza nti obulamu bo tebabwagala, be bavuga babwagala bokka, banna obulamu ffenna tukola ki? Tubwagala. So n'olwekyo kitegeeza ki nti aba booda bavuge bulungi, bambi muvugire ddala bulungi piki. Kiruma nnyo buli kaseera okubeera nga tuwulya accident gundi wadde olumu ziggwawo, naye ate olumu tuba tugezezzaako okuzeewala era zisobola okwewalika. So please aba booda mukyuse mu ngeri gye mukola ki? Gye muvugamu. So Tamale Mirundi eyo akyali mu ddwaliro Ensambya nga bwe mwategedde nti bamutomedde ne bamudusa mu ddwaliro, amannyo n'abalozengako amannya agamu ne gamenyeka. Zezo zonna ebyavudde mu accident, alina ku bisago ebimu. Bantu bangi abeeyiye mu ddwaliro mulabako, muno mubadde aba bloggers ab'enjawulo, ba YouTubers nga Kasuku, nga Koki, ng'abalala bangi nnyo, bannamawulire, abayimbi, n'ekisingira ddala family. Okay? Yes, family ebaddewo. Ye mujjukira taata we Oluli eyali mu nsonga ziruleri nga taata we bambi akafiirwa taata we omugenzi Tamale Mirundi. So babaddewo family ye ezeerabe ku ki? Ku mwana. Then ne Ajiasin muganda wa Ham na bangi nnyo bazze okulaba nga tebalambula ku mulwadde. MC Chumi, abantu bangi nnyo, naye nga kale embeera ye kati essaawa eno mweri tetiisa, essaawa yonna ajja kuba akola ki? Atambula bulungi. Ne Don Chris ennaku zino gwabadde waliwo obutakkaanya waliwo, naye ndowooza baabusootinze naye abadde. So abantu bangi bagenze okulaba omulwadde. Gwe n'atannabagenda kulaba omulwadde osobola okuba nga naawe oyangwa mangu oleme kugendayo nkya nga bamusiibudde. Ekyo kifa kyayo ku Chicken Tail. Abamu bagenze okugendayo nga Chicken Tail bakoze ki? Bamusiibudde. Entereera nga nebaza nnyo abantu bonna abali eyo
abanziruukiridde nga nfunye ekizibu kino ekyakisidenti. Nibaza nnyo mikwano gyange egyasobodde okutuuka wano, egibaddewo n'egyembeereddewo. Bonna beebale, naawe bonna bantadde mu ssaala zaabwe. Naye kati nfunyeemu ku maanyi. Nibaza nnyo eddwaliro lino eryansambye. So bye byatambala emirundi Junior agenda atereeramu bangi nnyo abagenzi omulaba, katumusabira assuukire ddala bulungi n'ebisigadde byonna bitambudde ddala bulungi ku sayidi ye. Eyo nga tuvuddeyo, nyongera okusaba gwena tulina Cubs Nation, kasuke mpisewo akalango Cubs Nation, tuvuge emmotoka. Gwena ayagala okukima ku airport, ayagala okutwala ku airport, ayagala okukolera deliveries, ayagala okuvuga enguudo empanvu, ayagala okutwalira abaana ku ssomero, tukubireko ku 0701542372. So tugenze ku nsonga endala eya Nambwayo ne Sonabed. Emabagako twabitegeera nti baatuuka ku ntegeeragana. Ajiketi yabatuuza wansi ne batuuka ne bakwatagana kugamba bateese ebintu bakole ki babiveeko biveewo, engeri gye balina n'omwana n'ebintu ebirala bibadde bitambula. But bakyogerako bwogezi, but olwaleero bafinalizinze whereby tulabyeko Ajiketi, tulabyeko Ajikamoga, tulabyeko Sunaben, tulabyeko n'abalala bangi ababaddewo, ne tubako ne Nambwayo nga buli omu akwasibwa ekyapa kye. Meaning Sunaben bamuwadde ekyapa kye ekyawali ekya kalina, ate era ne kye baasuubiza Nambwayo naye bakoze eki bakimuwadde. Ezo ensonga ne zirabika nga zikoze eki ziweddewo. Bwe babuuliriza Nambwayo nti Nambwayo tubuulireko ensonga za Bina Baby zituuseewa, okyamulika akakwate. Naye ne kirabika nti Nambwayo asonye Bina Baby, era ne kigambibwa nti ssaawa yonna agenda kubasinkana balooya be babe ng'ate baggyayo omusango gwe yali yalopa Bina Baby. Sagala mwerabire nti yali yalopa Bina Baby omusango gwa defamation, okubanga Bina Baby yaliko ku one of the platforms mu ggwanga linene n'abaako bye yayogera ebitaasanyusa Nambwayo. Nambwayo n'amugamba either yeetonde oba agenda mukuba fine ya billion emu. But nga omanyi nti omwami Ajiketi abaddewo nnyo okuva luli, neera abaddewo, era Nambwayo akijje mu kamwa ke nti asonyiye Bina Baby, ne kitegeeza nti n'ebyo byonna biba bikoze eki, biba biweddewo. Baby bw'obadde otwala mu kkooti akuwa obukadde 10,000 omusonyi? Haji amusonyi era omusanga agenda kukolagana ero yawe baguddeyo, si bwe kiri muwala bukiri. Nnyo okubeebaza mwenna abadde mu nsonga zino, abadde batusabira twezo obubaka obubadde bungi bwa mu nsi yonna. Twebaza nnyo waliweeredda era ensonga zino nga bwe ziwadde ababiri bano tubalemu ka tayimu tetubabeerako nnyo kubanga balina ekibagatta omwana. So tubaye privacy yaabwe nga tera omwana ne privacy batambuze obulamu bwabwe inshallah butaali. Newankubadde nga baawukanye, omwana talina gy'ajja kulaga, ajja kusika meeri n'agamba ngo maama, ajja kusika suuna agamba taata. So gabujo ba bingi naye ate omwana ayinza kutokosebwa ennyo singa banazi abakulu. So basaba bana nabera mu kusooka nti zino ziri mu family noza family si nsonga. Okay, so njagala bajjukiza nti osobola building company bano no bazimba. Okay, enamba zaabwe ziri awo, bazimbi. Ekikwatagana ne construction, osobola building company yazze kulema. Oyagala kuzimbira nnyumba zo z'abapangisa, oyagala kuzimbira nnyumba yo ey'ebirooto byo, oyagala kuzimbira apartments, tulina mikono gyaffe balina mu ku ssente, musobola okuba nga munoonya abagenda okubazimbira ebintu ng'ebyo. Oyagala kuzimbira hostels kiki, oyagala kutera luzi waka, osobola building company waali, ate nga sagala werabire nti ezimu ku mpagi zayimiriddeko ge mazima okubanga ate akola mangu, ate era ali affordable, n'ekisingira ddala obukulu nti kyakulembeza ye quality. So osobola building company, osobola mukubirako gwena ayagala okubaako kyozimba n'abanga akuzimba. Totya nti oyagala kuzimba room 2, totya nti oyagala kuzimba kalina, totya nti oyagala kuzimba kyalo kiramba. Osobola building company waali okulaba nga akusortinga out. Okay,
So nga tuvuddeyo nga tumaliriza Ed Kenzo Musuuza alina kayimba kabadde katambula ennaku zino kakuba left right and center kayimba ka mulembe nnyo kayimba ka mutindo bakayita nkulowoozaako lwakuba maama obeera weekyanga kumisinga nnyonyonyo. That song olimba lwamaanyi nnyo olimba lukute wansi ne waggulu olimba tulinze video tulabe wegenda okubanga efaanana naye nga tukimanyi nti ye Kenzo can never disappoint us. Tukimanyi bulungi nti ye ebintu bye biba bya mulembe nnyo biba bya mutindo nnyo. So kyoba olinda essaawa eno ye video so olimba lwamaanyi nnyo but ekiriwo kigambibwa nti oba waliwo acclaiming nti oluyimba lulwe. Okay, era olimba obadde tutambulawo ku TikTok naali badde ndukuba wano but the problem I have bayinza okukuba copyright bayinza okukuba strike so I can't play it but ekiriwo nti Ed Kenzo Musuuza ayinza okuba mbu olimba si lulwe mbu alinawe yalujja but anyway I don't know naye n'oli abadde alina byayogeddeko nagamba mbu olimba lwali lulwe naye simanyi biki waliwo awo ebitagatta naye nga nkusuubiza nti wano ku social media muliro tugenda kuba tukuwa amawulire gonna nga gatambula nabasuubiza nti tugenda kuba tubaweereza social media muliro buli lunaku okulaba nga ate tubeera updated tugatteko ne programs zaffe endala okulaba nga ate tutambuza ekintu tubeere nga kyonna tukirina nga kiri balanced twagala mwe tubeere nammwe ffe tukole family yaffe wano ku Talk with Essie. Though nyongera okusaba gwoba mpya ku eno channel please subscribe liking commenting sharing tube nga tetutambula ffenna ate era teweerabira nti nsigala nze na Bulime Esther. I love you all. We meet next time. Bye bye.